Bannange olwaleero njagala kusharinga nammwe mu ngeri y'okunywezaamu obugagga. Kitandika mu ngeri y'okukolamu ensimbi paka lwozi transforminga mu kintu kye bayita obugagga, wealth. Mulabye nnyo, mundabidde nnyo mu nte, mwandabira nnyo mu matooke, mwandabira nnyo mu mmwanyi. Byonna kati ennaku ezo mbadde mbalaga kasooli naye eriyo ekintu kyange ekiri principle, ekintu kyempitira ddala, ekintu obugagga obw'ensibo, y'emiti, ettaka eririko emiti. Ettaka eririko emiti teriri ku disappointinga olubeerera. Kati nze nsimbye ebibira bingi. Nabagamba nti nze mu kiseera ekya COVID we nasinga okukolera. COVID bwe yatukuba ne bagalawo buli kintu. Kati abakozi bange bonna be nali nnina, bonna abakozi tebeeyongera kutambula, bonna baabasibirawo, naye nina abakozi kumpi 8 bambi mostly migrant workers. Kati namala nabo emyaka 2. Kati COVID oyo yaleetera abantu okubanga tebakyasuubula ne basalawo nnyo okuzimba amayumba, capital waabwe bagire nga bamuteeka. Kati ate nga embaawo ezisinga okuva e Congo nga tezikyavaayo, olwo abantu ne bajja ne basensera ebibira byaffe, nga buli muti bagugula emirundi 2 oba 3 okusinga ku sente za bulijjo. So I was prompted okusala ebibira byange ebisinga, nasala ndoozi ebibira 7 nabisala. Naye kati nze programu yange nalinga nsala bwe nsimba, nze nsala mu paddock nga paddock gye nsala gye nsimba. Nina ekyokuyiga ky'olwaleero kiri nti osobola okukola omulimu gamba ng'ogw'okusimba emiti. Kati egyo giri commercial, emiti emizaalirwa nagyo giri wano waka ng'emisizi. Kati oli kalitunsi ye mukozi wa ssente. Osobola okusimba emiti egyo emikozi gya ssente, n'obeeranga omuntu eyateeka ssente ze mu apartments oba eyateeka ssente ze mu bintu ebirala. Bane kyenjagala okubalagako olwaleero, yes kisoboka. Nze ettaka eryo liri ku byalo 3, Makukuba, Nkulagirire, Kaabulo, ttaka ddene nga bw'oliraba. Wano obugazi kilomita 1.5, ogenda okuyingira munda kilomita zisukka 6. Naye ndikoleddeko okuva lwe naligula mu 2011 ova lwe naligula. Nze nakalisimbako ebibira, nalisimbako kasooli, bwe najjako kasooli ne nsimbako emiti gya kalitunsi, nakasalako emiti gya kalitunsi emirundi 2 ku myaka egyo 13-14. Kati ate era ngenda kusalako omulundi ogwokusatu. Ekyo kisoboka kitya? Kubanga nze enkola eyange eri nti nno buli kyoteekako engalo yo kikolenga mu numbers, ate kikolenga mu ngeri ey'okukifunamu. Emiti egyasooka nagiriwisawo myaka 6 nenjiguza ab'amasannyalaze. Egyokubiri gino tegyatuuka ku masannyalaze gye mbagambye gye gya COVID. Kati nenkizuula nti ate atunze emiti nga tonnatuusa mu masannyalaze akola okusinga oyo alinze emyaka 6-7-8. Kuba ku myaka 4 kati gye emiti gye mulaba egyo gye mulabye gya myaka 3.5 gyakayitamu. Bwe gituusiza November, kuba nagisimba November 2022. We tutuusiza November omwaka guno 2024 gijja kuba giwezezza emyaka 4. Nesirowooza nga nja kugituusaayo. Naye nze ekyenjawulo ekindimu nti nno emiti ngisimbira progressively, kubanga nze siteriiyo wiiki oba mwezi gwe sisimbiramu miti. Kati emiti ekyo ekibira okiraba kinene, naye kitambula, ndowooza ku olwo mu COVID nakisimbira ndowooza emyaka 2. So emiti egyo giri mu phases, gigenda gitambula, eriyo egikyali emito, eriyo ne gye najjamuko ne nteekawo ebisagazi, ng'olwokuba nali ngazi ya projekiti yange ey'okuweza ebisagazi. Kati nasimbanga progressively emyaka 2, kuba nali nina ebibira ebirala era byensimba. Nina ebibira bingi, ebibira bisukka mu 10. So kati bw'okikola bw'otyo osobola okuba ng'omuntu alina ssente ze eyateeka mu apartments
oba bano abasuubula ettaka nga bwe balitunda, oba bano abagula ettaka n'alizimbako apartments n'aziteekamu abapangisa, abalala bazimba nga bwe batunda, n'azizimba n'agenda ng'azitunda n'atundira ebbanga lye, abalala bayimportinga ebintu n'atikka containers 10 ez'omuceere oba eza sukaali, n'aleeta engoye, n'aleeta electronics, eno container eri Nakawa bagikiriyalinga, endala ziri Mombasa, ate endala zikyali China oba Turkey. Kati nange mu kulima njagala bategeeza nange bwe nkikola, nange ninga gowa container yo eri Mombasa ogitwakinga eri Mombasa bagitikka ku twero gireeta e Uganda, kubanga nze nina emiti egya buli stage yonna, nze nsala emiti buli wiiki, buno busumolopo buli mwezi egiri medium, buli myezi 2 oba 3 gino egy'obuloddo egy'embaawo, emiti nga teginnaweza myaka 4. Omuti gwa kalitunsi ogusinga okuvaamu olubaawo olulungi gwe muti ogw'emyaka 4 bw'oba wasimba GU nga wamusimba mu kitundu ekirungi nga kino ekyaffe ekya Lake Victoria Basin, kubanga enkuba yaawo nnyingi ate wano n'ettaka okusingira ddala wano mu Buganda ettaka ddungi. Omuti gwe guweereza emyaka 4 ogiraba nze ngukwatako bwe nti kasita engalo zange ziba tezigumalaayo nga beeyi olonga erinnya, bwe mangumalayo egyo giba 3 kitundu, bwe manguyisizaako ekitundu ekiwalako egyo giri 4, bwe manga engalo zange zirekayo ebbanga ddene nnyo egyo giba 5. Nkwatamu bukwasi bwe nti omuguzi ye kennyini gwe ngamba nti gyebalire nga nange nsindikayoko n'abasajja bange nga babala. Ekikulu ekiri mu miti tegiringa bintu birala. Omuntu talambula na kulambula miti egyo, tayingira mu kibira nga tannaba kubeera na ssente, kubanga oyo ozungira mu kibira, ozungira mu kibira kyani olambula nkoko oba bumyu nti buli omwaka alina bw'oba tonguzizza nkoko yo njagenda njugule wali. Ebibira, emiti abantu bakunoonya bunoonya. Eriyo bannanga abamu abali ewala okuva mu katale, era abantu abamu bakayanye nnyo oyo omusajja byabagamba tebiriiyo. Nze njagala bw'oba oyagala okumanya nti bibeerayo, nze njagala Novemba bw'atuuka nkubulidde ekitundu bwe giri oyitirewo olabe bw'onoogisangawo ng'omanya omusajja oyo mulimba. Kubanga emiti egyayo bagibuukinga in advance n'okusasula ne basasula n'engenda nga nsala mu paddock n'onsala mu paddock eno n'ensalamu eri kuba siguza omu. Bw'onooguza omu acres 4 alibimalawo ddi, tojja kumalawo myaka 2 ngo ate nga nze njagala okugenda nga nsimba bwe nkusalyako acres 15 oba 2 nga n'emiti gyange nagitaddewo ddaawo. Bw'oba tosobola kugijjamu ng'abasajja bange balugwala baye bagisitula nga bagikuteera ebbali, kubanga buliti buno obugundi buno obuloddo buno obutono bwe basobola okuteeka mu sommiiru, omuti bwe guyitirira obunene n'obukulu ogw'emyaka 6-8 ogwa GU guba ate tebakyasobola gujja mu lubaawo lulungi. First of all guba munene nga guzitowa, tosobola gusitula guteeka mu sommiiru kuba sommiiru ejjako akakuta katono nnyo. So oli najjamu 62 we najjamu 4 najjamu 3 ku buli obusansa obusembayo eri waggulu. Namba 2, omuti kasita guweza emyaka 6 ogwa kalitunsi oli n'agusalamu embaawo ku misumaali gy'ennaku zino egigonda ng'akatiko oluba okubako bw'ati eyali badde agula kiro gy'emisumaali 120 ogulanga 360. Kubanga omuti kasita gubanga mukulu ogwa kalitunsi ne gukala teguyingira mu musumaali gino emisumaali gya leero. So omuti gwa kalitunsi tavunda kasita gubeera nga gukyali muto ne bwe gukala omusumaali gusobola okuyitamu. Kyova olaba nga abaguzi baagala nnyo emiti gyange emyaka 3.4. So ekyo mukitegeere ne mubeere ne plan engeri gy'olina okikolamu. Si buli muntu yenna nti mugamba nti simba kalitunsi. Nze mbawa buwi business model. Business models ez'enjawulo nti naawe omulimu gw'olimu
kati nga gwe cameraman nawe omulimu gw'olimu gugenda ng'ogutambuza bw'otyo nti nina kamera egenda ku mbaga ewa gundi n'omulala yenna. Mbabuulidde abaana bangi nnyo oba abantu bangi nnyo bakoze ssente mu kugula ettaka ne bazimbako amayumba ne bagaguza abantu abalala. Ekintu ekyo kirina ekiseera kyakyo we kyakolera era abantu bangi nnyo baagaggawalira mu kintu ekyo. Naye ennaku zino ozizimba n'omala emyezi 6 nga tonnafuna kubira ssimu nti twagala okulambulako wano, because economy endala abantu bagula amayumba nga economy enkyamufu. Naye buli muntu yenna ate kyayingiramu abantu bangi, ate kyayingiramu ne ssente enzibu. Neffe mu miti mwayingiramu ssente enzibu ng'abantu bakwatanga ssente zaabwe ne bazireeta ne bajja ne baziwummuliza mu ttaka ne basimba emiti, naddala payini. Nasimba payini wange eyo namala, nagula gundi square mile yange, nasimba kalitunsi wange eyo nakasongola namala, ng'abantu bawummulizaayo buwummuliza ssente. Nze zange si za kuwummuliza mu ttaka oba kuwummuliza mu kalitunsi, ezange nziteekamu nga njagala okuzijjamu. Kyenva njagala okuzikima buli luvannyuma lwa myaka 3 oba 4. Naye ate nze sirinda nti nsaze ono kati nina okuyisaawo emyaka emirala 3 nga nsimbye omulala. Omuntu bw'obeera olina ekaleji 5 nga wazikomitinga ku kalitunsi ng'ali mu stages, nina kalitunsi eyenkana wano, nina ali wano, nina kalitunsi buli wiiki buli mwezi nze nsimba kalitunsi, such that I continue okufunamu abantu aba-investinga mu bonds, ng'abantu aba-investinga mu treasury bills, abantu abateeka ssente zaabwe mu ssaako bambi ab'ekika ekirala ne babawaayo amagoba. Nange bwe nkola kyokka kye njagala okukyalenjinga omuntu yenna aseesinge kye bayita rate of return. Omuntu eyagula ettaka lye n'alisimbako kalitunsi nga liri walungi, n'alisimbako kalitunsi n'amutundira ku myaka 3 oba 4 ng'abadde amulabirira bulungi, n'oyo eyazitereka n'agula government bonds oba eyo eyaziteeka mu nnyumba z'abapangisa, ani asinga munno okukwata ku cash? Ekyo ayagala debate entuufu, naye nti ekikulu abalala tebajja kwogera mazima, kubanga si kya bulijjo nti omuntu avaayo n'ajja n'abuuliranga ebintu mu mazima gaabyo, kubanga abalala bambi balina okukonsiiringa information yaabwe olw'ensonga ezitali zimu. Naye nze sirina kinkonsiiringisa information yange, kubanga nze bwe mba nina emiti ne mbabuulira mugisimbe, mugiteekeko ka DAP, mugiteekeko ka NPK nga gya myezi 3 gikule, sirinaawo nsonga lwaki sibabuulira, kubanga toli competitor wange. Tetugenda competinga miti, kubanga abantu bakayanidde nnyo mu kintu ekyo. Agenda naddira kabanja ka taata we n'asalako akatundu bamuwaddeko acres 2 n'asimbawo kalitunsi, ebiswata bisse naki n'abeera awo ng'ali mu kibuga yalimba banne. Nze nindiridde kufuna bukadde bwange 10 mu kalitunsi we, agenda okuyitayo ng'enkuyegeza amulekerako ebiti 3 n'akayana ati oyo omusajja byayogera tebiriiyo kalitunsi. Nze njagalo gye, nze siri wala okuveeka, nze ndi mukono district, nze njagalo gye, tonindirira nze. Bannaye abantu abasinga baagala okundabako gundi sirina biseera kubanga toyinza kulambula bibira byange mu nnaku 2 n'obimalayo, kuba nina ebibira ebisuuka mu 15. Kati ekiri eno ekiri eri gwe gendako oba 2 oba 3 obitambulemu obirabe, oba otunule oyiseewo emyaka gy'olaba oba kyewasa, lekawo luli onookisangawo. So abantu tukolenga emirimu, sibalagira nti nno buli muntu kati agende mu kusimba miti, kubanga emiti gijja kusalirayo. Nababuulira nti kati abaasimba emiti nga bamanyi bagenda kutunda poles mu Umeme bakaaba. N'ekyokubiri, eriyo ebitundu ebyalima emiti nga mingi nnyo, okuva Mityana, Mubende, Kyenjojo, Fort Portal, eyo eriyo emiti mingi n'obukwakkulizo bwabwo bungi. Kati omusajja ono ayogera naawe ku kyemiti ali kilometers 4 okuva mu Kampala ng'ate alina miliyoni y'emiti.
ng'okuva ne motoka okuva wano ogenda okuyingira akatale kayo gye kali kireka kira bweyogerere seeta kitwala eddakiika 4 kati ye wanjawulo nze ninamuka ak'enjawulo naye nga message yange eri abantu nti buli kyonna ky'okola gezaako okulaba ng'okikozesa nnyo n'obwongo bwo ng'abasuubuzi ogenze kusuubula bisawo by'abaana back to school naye munno n'omugamba nti ogenze kusuubula joola za ngoye kubanga toyagala bantu bategeere ky'ogenze kusuubula nabo bayinza okukisuubula. Nze ng'omusomesa si bwe kiri nkubuulira ekituufu kubanga nze ndi mu bintu oba oyagala oba toyagala togenda kufuuka kompetita wange. Bwe kutwala ku nte n'enzikulaga nti zize nte ziri awo ne bw'onookola otya amata togenda kubeera kompetita wange kubanga tetugayiwa wamu. Nze abakima amata gange baba gakimye tebagaana abeewuwo kujja kukima geewuwo. Nze emiti gyange bwe mbanga ngisaze nga bagigula tekigaana muntu kugenda kugula miti gya mulala. Kati kino ekyalo n'eggombolola y'ewaffe yonna ejjudde emiti. Ekyenjawulo ekindiko nti bannanga abasinga balina buwugiro. Kati nze nnyinza okuba eky'emiti nga ddala kinene nga kinene era nga kinfunira. Olw'okubanga kinene I strategically positioned myself kubanga mu COVID yenna nze natundira ebibira sente zaabanga nnyingi naye nze neeyongeranga ggula ttaka nga nnyongerawo miti n'awamu awaali ebimera ebirala nawo ne nnyongerawo emiti nga nkizudde that is green gold. So kati bw'obanga olina ekintu mu bungi ate ng'okikola strategically nkugambye abo abasimba emiti n'agamba egyo gya bukadde bwange yeesiimye ajja kukula akadde we agiteme ekitundu kimutunuulire naye oli asimba emiti mu phases nti abeera ng'anoga rent nze ninga akwata rent wa monthly ninga akwata treasury bills returns eza half a year ninga omuntu eyainvestinga mu government bonds ez'emyaka 5 buli kimu kyonna nkitambuliza mu phases. So olwaleero njagadde okusharingako nammwe ku kintu ky'emiti era ebibira mu birabe ebibira nina bingi naye ng'ekigendererwa kyange si kubakyusisa nti mwe muve ku byammwe bye muliko bye mukola mujje musimba emiti kubanga emiti girina obuzibu obusingayo obunene kyova olaba nga mbabuulira nga sirinaamu kendekayo kubanga emiti tebagisimba ku 5 ku 10 emiti olina gisimba ng'olina ettaka ddene ettaka naligula bwe nali nina takisi nali nzirinanga nnyingi bwe nzivaamu nze neetandika kugula ttaka nga nkiraba nti bwe naaba nkuze naaba nkyali mulebulebwa oyo nentandika ng'oggula ettaka nengula ettaka ly'abantu ettaka eryange naligula abamu ekibalemesezza okukola ebintu bwe bityo ku mataka nga mugalina bwe gaba ettaka nga sikire tolirabamu value nenze ettaka lye nagula nenkwata ssente zange nendiwaayo ettaka nino diyiyiza ekintu ekyamaanyi ennyo okulaba nga nzigyayo ssente n'abalala abatuuzaawo ettaka abasinga mumanyi ekigenda mu maaso ekibba ttaka ekyo ekibba ttaka buli abba ettaka aba ayagala okulyeggyako mangu beeba abalisalasalamu obupuloti mangu nnyo akwatemu ez'amangu adduke. Nze nguze ku bantu abasukka kumpi 3 bambuulire nti bwe yamaliriza ate n'alooka atunda wali. Nze ngula for use nengulawo nendivelopingawo nenkolawo byenjagala okukola nembimaliriza nembiggusa kyekyo bannange.